Enkuba ng'eneetonnya esooka kulaga obudde bukwata, ebire byetabulatabula, olwo nno n'omanya bw'oba wayanise emmwanyi zo oba ebibala ebimera bye n'oyanula nga bukyali, n'olyoka omanya nti enkuba egenda kutonnya. Era eyo etalaga n'eva mu bbanga n'etonnya, ky'ova owulira nti yayonoonye ebibala, yayonoonye ennimiro, yayonoonye amayumba, bano abakola amakubo yagoonoonye. Kitegeeza ki? Okuva mu kibiina kya FDC okwa Meeja General Mugisha Muntu, ffe ng'abalaba twali twalaba dda nti ekyamazima omusajja ali polite, omusajja gentleman, ekibiina ekiri disorganized ng'ekyo tasobola kibeeramu. Era nze ndi musanyufu nnyo olw'okuva kwa General Mugisha Muntu mu kibiina ekyo. FDC kyova olaba nze sirina kibiina kya byabufuzi. FDC yali yafa dda. Gwe tosobola Dr. Besigye tosobola kuvuganya 20 n'ovuganya 26 n'ovuganya 2011 n'ovuganya 2016, gwe wekka gwali mu kibiina, gwe wekka gwasobola okukwata oludda oluvuganya, abalala tebalina birowoozo. Nze nkisanyukidde nnyo Meeja General Mugisha Muntu agende naye agezeeko ewalala. Ekirungi nti tavudde ku opposition yeetaaga abantu abalambulukufu abali transparent nga Meeja General Mugisha Muntu bw'abadde, abantu nga bakakkamu, yadde kale n'okukwata ebintu mu bukalubukalubu nakyo kyetaagisa ku ludda oluvuganya, naye omuntu asobola okusengeka ensonga. Kati mmwe ndabulamu abasajja abavubuka ba FDC, mulekere awo empisa embi. Bwe mutyo bwe mwalemesa TDA, balina we batuusa abakulu n'abakulu, mwe muvaayo n'emitwe gyammwe emiyaayi mujja muyimiriza ate abantu bye bali mu kuteesa. Bwe mutyo bwe mwakikoze era ne mujja ne mulumba Patrick Opowa ne mumujja ku bye babadde bateesa. Kakati tunaabeesiga batya tubakwasa obuyinza nga mweyisa bwe mutyo? Please mweddeko, Uganda yaffe. People power, our power. Our power, people power. One Uganda, one people. One people, one Uganda.